so nice. You did them. You scream good at them. Do it again when he do it. They big ass and them sexy. Mbazira wafuka muzira kuva ubaja muzira mbazira wavayo muzina wasija kubakana. Okay, I dance on me roll, did it all. I and I buff on a pansibis on me roll. I never dance on me take over the toll. Tells it so, but that's all I may use it as a tool. But buff on a be dangerous on the credit. Over mother, over thunder, over them in the reddity. Good chop us up together, but fuck us up. I'm gonna coffee up for while I am for chakasa. Yeah, but chakazoko king from my things. Watch out! I'm on a blade, I'm on a gray, I'm on a brain. Fear, simmer, make up, raise on the man, me get up power to use them, me answer like night, that's him, do them, kill you to them. Mom telling me, such justice, I just lose a brother over save you, and when he's telling me, Jaja, low, you machine and attend it, but you know, Zaman, I copy for your love, I me. Every day, every night, she tell the father, wife, a brother, I to that, well, I shake your pass the ply now. Salbafana, big box, chest back. Random style fashion, I me brought back. New style fashion, I me bring back. So expansion, we raise up and fly red back. Semirak, nobody cap. So me go for a cover, nobody run the buck. 6 man road pandem, cover never break me, come me, but the dust them, I never want them, I never back. Big family data than the tax over. To imagine, we no fear another day. I let them youths fear nobody to imagine. Star, ya tuwa ranka, gonyuma no mutianga. Amuzanyira wansina mwisane mubanga no mutianga. Basira tonabo na abalyanga. Ola, kuchambasa. Holanda. Oli otya? Jendi tata. Ubale kubayo. Mbayo. Era mukama katina mubaza nti atubezayo. Yenga nzani sokula batata chinyanya. Nange nzani sokula Esebo. Wabale kubayo, wabala kubanga ogoberera byo. Mbayo era nja kusoka na kwenenya okutuuka late naye abaffe bakimanyi nti wano tugamba n'okuzika nti kwa mukaaga musanvu munana ne tuzika 12 era ne wabaawo bye tunnyonnyola nti munnaye embeera yaffe e Uganda obudde tetunnabukosa kyobula tukyali ku local market naye tunagenda ku international market tugenda kuba obudde tubukwata obudde musudde era nenenya abadde baninze naye maze nentuuka era tujja better late than never. Kakati uli utya? Sebo nteredde ntende mukama akuumira ddala. Oteredde ntende? Yes sebo. Njawo njagala nnyo Oluganda lwo. Oli mugagga nnyo mu lulimi. Ekigambo ekyo oteredde ntende. Nsanyusa okulaba. Wow. Kakati nziza Bafana ng'omuyimbi atwadde twategese okubeera wano essaawa 3:02 n'ekale zino dakika esigaddeyo katuzikozese bulungi tulabe nga zitubeerereza omugaso. Nziza Bafana abantu baludde okuwulirako ng'oyogera newankubadde endongo bagiwulira. Ekyo kyo kituufu naddala abawuliriza Chabasa naye bakuwulira luli ng'oyogera ogamba ku byalo okudawuni mwekuume nkola mutya niwo okuva obudde obwo wadde tibannadda mukama natuyamba era bebale kwekuuma okuba nga tukyabawuliza kinyuma nnyo nga tuli balamu nga buli omu assanga kati nga twewuliza ya kintu kikulu tuludde bawuliza naye ate era njagala okubaza ekyensusebo mbaziira musajja gwe oli wankizo webale nnyo ate era okutukwatirako ddala naddala ku ndongo yaffe eno okubeera ng'etuuka ku lujuliro lw'abantu mwana kintu kyakabi nnyo nti at least wano abantu bala otuwuliza munnanga abantu batuwulira buli lunaku era bana batulya ne bagamba zira tone agize n'agira ati tugenza okuwulira ng'agamba kiki ng'ate wafulumizza ate wagize oti neŋamba mukama mulungi. Nziza Bafana ku ssaawa eno okolera under management ki? Nkolegana ne company bagiyita DME otegeeza? DME ye Disco Music Empire nga mukwano gwange nanyiniyo ali eyo Australia kati ekolegana ne Magic Town Music. Yes, kubanga kimbadde nza okubuuza nti ate Magic Town yaffe eriwa era zikolegana ziri wamu ngera bomanyi nti TMT weri naye ate Chabasa onkubye joka so kakati ku ssaawa eno omanyi ebintu bingi nnyo okuva lockdown omanyi nabadde nyina okubuuza ebintu bingi naye kati ngenda genda nga mbiyitamu ngeri ya sambala olw'ensonga akadde tulina katini okuva mu lockdown wali we tuli Bafana wakati ayinyimba nga mmekera ze ziriwa kubanga okuva mu lockdown awo twarisetinga buto ne tutandika okusumulula kubanga twamanya nti abantu bazze mu ntegeera ebyo twagala nga kijja twangwiramu at least oba kale kijja tuyambako okutuusa kye twagala twatandikawo ne tuta oluyimba ne Palaso nga baluyita
nga baluyita empeke nga tunnyonnyola ku muziki nti omuziki ddagala nti bw'oguwulira ozina era omuziki ogwo guwonya nezaako akayimba awo bali bakayita embuzi embuzi naye ze soon after lockdown nezaako bakabayita embuzi nezaako akayimba kabayita mukama wabale konkubidde wano nga tuyingira kuba nali mwebaza ebintu bingi nnyo okubeera nga tuwonyeza ebintu bingi awo wonna kati then netujja kayimba netuzaawo akayimba kabayita widede oba kabayita so nice you're so nice, you did them, you scream good at them, do it again, do it, big ass, and them sexy. Netuzaka kakayimba, kandi netujja netuzako wana kayimba kaffe, ketuyinanga ng'ensolo. Akogera ku ensonga z'abalunzi. Abalunzi. Kubanga bwe nakukyalirako, ogwasookera ddala. Nagamba mazira kwagamba nengamba era bwe nakula ku kyabasa nemanya nti kituufu banasire balina kula ku kyabasa kuba kengere buli lunaku nekuba engoma buli lunaku nebazuukusa nti abasajja muzuukuka mugende mulunda ensolo zisobole okuba nga ate zikola ki kuba nazo zennyini zatonde bakola mulimu ogera bozirunda obizo zenni zikulunda oba togeze naye nga bw'oba n'ensolo bamusajja mugagga ekyo omukulu basudde yakyogerako bulungi nnyo nakinnyonnyola mu budde ow'edda eri abakitegeera ne kukikola ki ne bakitegeera obugagga bw'ensolo kintu kya bugagga bw'obeera nazo oyinza okuba ne bw'oba na kkapa ng'ozirunda ne bw'oba na mbwa ne bw'oba na nkima ne bwe byonna bisolo kulunda bulunzi so akayimba kafaako kapya nnyo we katunudde nti ndi muyizi ndi mulunzi nsunda mata ndi mutunzi mu butonde ndi mulenzi omulimu gwe napatana ndi mutunzi omulimu gwe napatana ndi mutonzi ndiisa buti ndiisa ziri zinyirira wallop ndi muyizi ndi mulunzi nenge yoyo oba tulidde omusinde ntani tutamu music yakati music tumutanga tutunulidde ensi endala okusingira ddala ate oluusi mukirabira mu kifaananyi ekigaziko okusinga luli exactly kati nti ekintu kigazi Bafana gwe nga bw'otunuulira ebintu bino before lockdown ne kakati after lockdown olaba nti music oba art industry yaffe okusinziira ku kusoomoozebwa oba n'engeri gye tu executinga buli omu bwakola byalina okukola olabawo okukula olabawo progress oba olabawo kudda mabega mu ngeri gye tukola mu bye tukola nga bw'omanyi nti tuli bamputtu Uganda nawe ogimanyi oli asobola okukwata era mbazira nawe okirabye mpaka katonda lwajja eri abavubuka ate kati abaddala olusinga waliwo blockage ne bayitawo kati ate nga be balina okutwala ki ekintu maaso kati nti olaba nti tufunyeemuko n'ekisa nti olaba nti n'abantu batandisa okutegeera nti abayimbi balina obukulembeze ekitabadde oluli nti abantu batandisa okumanya nti katulaba tunoonya bukulembeze saawa eno tufune omuntu agenda mu art industry asobole otuyambako olaba awaadi zigudde ebintu ng'ebyo kubanga luyita ebibadde ku mutindo mutuufu ng'era abantu babiwagirirayo naye kati abantu be babisudde bennyini kubanga babitegeera nti baabuuka thank you so much kati ekyo ekigambo kituufu nnyo kati abantu bwe beebuusa kitegeeza bizinesi n'ekula oli n'abuuka n'amanya kitegeeza omuyimbi ono akola awaadi talina nnyo kyayamba muyimbi nekyamuwa omuyimbi talina kyajjamu ekitegeeza ate omuyimbi ateekamu n'oluyimba kati abantu ne babiwuka ne tudda ku platform nga kati tetukyakaana n'abapromota ng'abantu basobola bo bennyini babuuza biki bino etulolabyo kati ebivulu ennaku zino abantu bali serious bw'oba toleete muyimbi kati se bw'omala kuleeta muyimbi gamba bya ddala bwekiri yonna gye tugenda eyo otuukayo bamala kulabakitegeera nti kati abantu beebuusa nti kati naffe tugezaako kati okukyusa twazze mu kye bayita live experience ogenda ntunulira nti abayimbi bonna abasinga kati ababadde nga music wa live tumuyimba ku nnaku za concerts kati kirina kuba daily nga buli performance erina kuba live kitegeeza nti bw'oba omuntu akulesa oba performing mu kabala nayo kaba katono yimba live
kituyamba abantu okwawula omuyimbi kuki kuwakadyo oba kituyamba ebyo ezo experience ez'enjawulo ezireetera ddala okukakasa kuva dda ffe tukulidde Masaka nga oba tokuba lukoba oba olimba okitegeera era wano endongo kyobula nga abantu Masaka bayangwa nnyo okutegeera bo ekituufu nga tomala gajja nokola ki olina okuba organized kati ne mujja mutuyambako Mbaziira ne mubajja ate mubotteramu ne bategeera nti ekinyanya nakyo kisobola okukubwa ki kisobola okukubwa live kati awo endongo ezzeemu omuliro okitegeera ezzeemu endasi ezzeemu amaanyi nti kati omuvubuka atandise okutaking over ate ffe twagala kutaking over nsi yonna nga bona ogamba kalube Luganda nsobola dutulibula kuba twakitegedde nti engeri gyenjogera Oluganda engeri gyentamiga Oluganda engeri gyenyimba Oluganda ludodooma bulungi bw'oleeta ennimi endala zonna kalube Luswahili wano n'ogamba nti sasa minakuja kuja hapa tuwone owulira nti jangu tulabe owulira nti Oluganda luyinamu luli lulinga olulimi lw'okuduumira kujjapo okitegeera kati Oluganda olulira nti jangu wano osobola okuteekamu nako nti lunzika bulungi ludodooma bulungi kati nti bw'oluyimba kabe muzungu bwe tuba tupromotinze bulungi osobola okusanga bafuna futures zaffe ezaki eza wano nti kati tugendera ddala mu kiri ekibadde eri nti waliwo engoma gye babadde bakuba nti music waligo bakuba ate ffe sigwe tukuba music okubanga waddala kati tukireese okuba nga tugenda kikuba era ndowooza experience y'abayimbi abasinga concerts zino bataddeyo abantu bagenda kulabamu ebintu ebyenjawulo kuba kati industry ogiraba abantu bateeka concert kati ng'ayagala kujja muyimbi outside Uganda ku concert ye abamu bategeka olaba ebinnono ebiriwo so era kyakabi nnyo naddala abayimbi abagenda maaso kyokka akasengejja kajja kutwawulamu kuba nkimanyi Uganda eyimiridde ku kintu nti twagala ekyaddala lwakuba nti nno tulimu era embeera eno oba ngiyite yakwenafuyamu okwezzamu amabega kwegamba nti Mbaziira ttono abeera tya ku CBS so nga ate Mbaziira gwayagala omuzulira singa omuga mwana Mbaziira nti wayinza ate okubawo ekirala ekikola ekigenda mu maaso kati ffe bennyini nga bannayuganda tweremesa okitegeera nti wano osanga ng'omuntu akimanyi mu nkole nyangu tufitinangana wano osanga omuntu Mbaziira nga bamuwandiikira mu studio bamuproducinga video bamukolera concept kwegamba nga buli kimu bakimukolera najja buzi ku stage ne bayita abayimbi abasinga mu ggwanga n'agamba nze nkulembera kati kwegamba n'ataba wa mazima kulowooza nti eri abayimbi abeewandiikira nga ye producinga concept n'azikola ne zijja nga zi rich oba nojja n'otunulira project efulumye ng'omuyimbi ayinako 99% oba ng'ayinako 90% contribution kweyo project ye ng'omuntu kitegeeza ye experience eyo gy'ayina bw'emala ne tugiwa gap ekitegeeza nti bwetunulira wano tulina abayimbi betuze tulabirako tulina likes za Chameleone tetudda nti oba tumusudiya nnyo babiki naye era example nti he became a producer naye nga abantu tebakimanyi nti producer n'olwaleero abakimanyi nti asobola kyobola nti asobola okuyimba oluyimba nota Luganda oba kola ki nti ye producing asooka awumanyi kyakola tojja mukola ki kyekyo ekintu ekirina okugenda mu maaso era ekyo kyolaba mu bayimbi b'ennaku zino bw'otunulira Daddy Andre genda otunulira abayimbi abasinga kati bagenze nnyo mu production era ffe abali eno production nze kinsanyusa ekyo wadde nkyogere ku mpewo wakyo batinatuka naye kinsanyusa nti ekyo kyendabye nti industry egenda kukula empaka ziri ziggwewo ng'omuyimbi amanyi okukuba instrument ng'okwagala kuno kwe mulya mu bayimbi tekukyaliwo kubanga tuli banjawulo bye tuyimba byanjawulo kati n'okumanya bwe kuli oli bw'aba akusinga okumanya dekoko okumanya tukukuze kukole ki kugenda maaso ono waba asinga no tukifuturinga ensi yaffe yandibadde eri wala nnyo bukwataganye tukakasanyolo yanzegeziza bafana dakiika 26 ezakata ku ssaawa 12 tuli mu ssaawa esembayo the evening cruise yenze Mbaziira Tony natuddewo ku lwa Dictator Mark yafiiriddwa jjajja omukazi so taliwo olwaleero n'enkya tumusuubira ajja kubaawo naye nga mwe bali kubeera nyongera okubajjukiza abakyala nyongera okubajjukiza Finance Trust Bank ebbanka yegenda okuyambako okukulaakulana kusomesa emisomo okwewola kutereka okola boti ne boti genda mugulawo account n'emikwano gyaffe abo aba Finance Trust Bank si bakyala bokka abantu bwenna abantu basaabasajja mweyune abantu bemulowooza bagenda batwala mu maaso ku byensimbi nkuzigirira mikwano gyaffe abo aba Finance Trust Bank kati ninyo ngenda kubanga nkuba tugende mu maaso tukyali ku Kyabasale evening cruise nga bwe nagambye bwe tugukonkona baabo bowulira muwulire boom Evening Cruise 89.2 FM. Nenga kiti osaze nga nzija ku kinyanya najamba
kati olaba ekinyanya kizze kijjuza masakale awo tulaga tulaga saba we tulaga ngo kuna masweza kule kijjuza masakale anti olaba zile edisete wenda gamba oba nanjala tukube instrumentals naye edisete zikola ki nsize ebyange byenkola eno babitankana omukwano gwakomeeyo basiba mu kacwano bakuba mpawa bali mu kampigano nulovedo ebyo byokola bafana kigambo kyekyo kiwayogerawo omeze waliwo omeze nulovedo linnya lya muntu omeze nulovedo omanyi abantu bange babibuuza nze balowooza mbu buli kimu omeze nulovedo nogamba nti omeze mbazira tone nti omeze nulovedo yaliko mu muvi emu baali bagitaani nga yeyisa bubi nnyo nga byakola biyamba ye yekka kugamba nga akola yefaako yekka era yamaliriza agende ddala ate ku zero yennyini kubanga bamuggyako amayinja gonna naddirayo ddala omeze nulovedo omeze nul awo leero awo gwedde ttaano bwereere mbadde sirinaawo kabonero mbazira tone nulovedo ebyo byokola tebirandiza nsiyo ate wadde ng'okola sente ne ziwera gulira banno ku bimbo katoziryanga ne banno ebyesaba biwooma na banno kamula limuteke ku saidiyo waliwo lwakayirira banno awo abo be bantu baffe abo be tuyita baganda baffe abo be bantu baffe abo be tuyita baganda baffe kakati waliwo tubadde tutuuse ku embeera ya movement y'endongo yaffe nga bweri kati mbazira netunuulira muze mbazira waliwo nembazira mumanyi kye mulimu okukola ekintu kino egyo bayita movement eriwo mbazira ffe tubadde tutoba ne ragoono kati ngewaffe Masaka nga raga tebamukkiriza nti nno oba tuyimba nti ate nanzibu nnyo kyekiremesa abantu giyingiramu abasinga nti yeetaaga attitude ogifaanane yeetaaga amaloboozi agali strong agaddala yeetaaga kikati mbazira nawulira amaanyi nga muli mbantu emitwalo ng'esatu mu recreation nga recreation tugitaddemu ebintu tutekamu emipiira tutekamu bikineegaana okukola ekintu ekyo ne mugikuba ekinyanya byonoraga ffe gwe tukuba okimanyi nti ekigambo kiri kyoyogedde ku wali mabega nti oluusi ekintu bwe kijja nga kiri wano waffe mu Uganda kizalayibwa nti bwoddayo ekintu ekyoyogedde kinzijukizza nti bano abasajja ba Jamaica kyaka ne masine pliers bwakwata oluyimba lwa bambamu nga kubanga bwoluwulira wano nti eno yorigino yalwo ojulira eyo eŋŋoma eyo nga bweri bw'owuliriza oluyimba ng'olwo olwo oluyimba e Jamaica lulyokke era ne wano mu Uganda bannayuganda bwe lubanga lwa mu Jamaica oyo lulyokke kati goba okwata eŋŋoma eyo alina ogikuba mu luyimba olulala ne luzitowa oba olutyo nga bagamba ebyo byabakyalo mu budde buli edda nga tebanakkiriza so ati muganda ngo oluyimba luli oba ebigambo ebiri mu luyimba kati muyina ennyimba ze mutadde mu ngoma ezo ng'ennyimba ezo zirina ebigambo abantu bye balina okuwulira naye nga baakaddiya sitayiro eyo ebigambo ebyo mwe biri kati bwe mubiteekamu ekinyanya endulu erina okukwata kuba gino emyaka gyonna egimanya ennyimba ezo emyaka gyaffe egimanyi paasi duniya bw'otuteekamu ekinyanya oba onzizizzaayo mu ndongo kati ng'ate bwe luba mu sitayiro yalwo yennyini kati ninyo bafana kati ninyo kanzije kakati mati aliwo omuntu yenna yabandi tumalirize style ya music gye muyimba eyo raga dancehall call it whatever you feel naye erimu okusoomozebwa nti audience gye muyimbira nvubuka
ekyo kituufu naye nga kyenazuula nti eriyo n'abayise mu myaka gy'ekivuka era nga banyumirwa style eyo ate kati ekuze lwakuba nti twagisembeza nnyo nti yabavubuka naye n'abantu abatali bavubuka bayisirise mu myaka kati egyo ekuze banyumirwa music kuba kati botunira tone ife emyaka kati egiriwo omuntu ali emyaka 30 saawa eno kati ye music kuba gwakuliddeko oyo abo abantu bazalibwa ku mulembe oyo ng'engoma egyokuba ekitegeera bwe batandika okutegereza engoma ne zijja 91 oba 9 engoma ezo 9 ng'ayingira kati abantu abo bonna yono music kati olw'okuba tewabadde bamuyimbanga bulungi kumuteekamu makulu kumuteekamu kuyimba ku message kuyimbamu amakulu ate n'okuteekamu style ate nga mumuyimba mu Luganda kati nti ffe wano bwe bazza ate ne tuyimba engoma ezo ne tukikuba nnyo ate omuntu mu Luganda lwennyini n'alaba nga omulese tabitegeera n'atandika tokkuzalawa ne bannanga Oluganda olyose n'oyogera ku Luganda lwennyini mu luyimba lw'abakyala babatulugunya nsabo nnyimbire mwakando akagamba nakula ndaba taata ne maama tugende mpolampola okutuyimbira akantu ako nakula ndaba taata ne maama baali bazadde bange bonna nga mbawa ekitiibwa bwe natandika okwogera erinnya lye nasooka okuyita lyali lya maama nga nti maama yandabirira yanyonsa yanjigiriza okubala okuva kwemu mpaka ku 8 nga ne bwaba lubuto yalakaza n'amalamba ntamba ng'omunyagusaba nga ne bwaba lubuto akolade yalakaza n'amalamba ntamba kugamba yalumba yayiriba oba bwe kyonna kiri awo alakaza na nnyo nti gwe tosobola kutegera peyini gy'alimu ne bwagikunnyonnyola because toligifuna toligitegeera wabula okutunuulira obutunuulizi kozi tandikira sala nakula ndaba taata ne maama baali bazadde bange bonna nga mbawa ekitiibwa bwe natandika okwogera erinnya lye nasooka okuyita lyali lya maama nga nti maama yandabirira yanyonsa yanjigiriza okubala okuva kwemu mpaka ku 8 nga ne bwaba lubuto yalakaza n'amalamba ntamba ng'omunywa gusaba mbaneiba okulunda munva nga ne bwadda gimusaba lwa mpaka musamba maama agimuwaka abamaziga ng'era taata yantama nga ntya mukuba obubaawo naye nga maama amala n'angamba oyo ye kita abakazi babatulugunya mu maka bakyala bangi babonaabona mbaziira bafana nkwagala nnyo mwana ebintu bye muyimba ebyo ne mu style mwe biyimbira musize kusanga kusomoozebwa ki kwegamba nti twandibadde by the way tuli wala nnyo naye nga omanyi bannayuganda bw'aba n'ekitunga takitegedde ate akirinnyako bulinnya baba takitegedde otegeeza ki nti ekintu oba kaŋŋambe nti nga kiringa nga ffe tunatuuka eyo ng'oli tategeera kadongo ka music nga teffe tumutegeera oli n'amuzalawa oba olw'okuba guno ye tamutegeera kiba kikuyisa bubi kati kyekyo ekintu kyetusanga oli n'abanga tategedde for example oyimba oluyimba kati ze n'oluyimba baluyita ensolo ekigambo nsolo kitegeeza ki Mbazira ensolo is an animal wali ente eba nsolo sebo kati lulimi waliwo kirinawo ekigambo ekyakyo nna kisobola okumpozera ng'okiyisa ekisolo kubeera kisigala kyekimu kaakati bw'oyimba oluyimba mbu nsolo ate omuntu najja n'alujajinga nedda ng'ategedde nti oyimbye ensolo okitegeera naye najja n'alujajinga ye obwongo kye bumugamba kyatwala ye n'agamba nti ye n'alufuulafuula n'agamba nti nno wayimbye vuluga wewemudde wamansizza enjungu naye nga gweoyimbye nti ndi mulaalo ndi mulunzi of course era omulaalo era alunda nsolo kati nosanga ng'oli alujajinze kati ye n'akulaga nti oli n'akulaga nti music wabo abayaaye simanya abayaaye biki kati nga teye art kyekintu kyotasobola kusanga kati bw'ogyesanga oluyimba lwaffe nti guluma n'asomye oli n'agamba nti guluma n'asomye ogukigwa ogwo omulembe wali ogamba mulembe nti ne bwogenda ku ssomero ne bafiirwa buli kimu ne bakupokera ensimbi ssebo osobola okubonaabona guno omulembe teguliiko mbu atasomye tabonaabona kale gwagamba nti gukola gutya guno omulembe guluma tegutaliza guluma salongo damulira asomye webale nnyo kati olwokuba ankodamulira nti bwekiddamu nti guluma n'asomye n'okiddingana nga bonogamba nti nga bonogamba nti cabasa guluma n'asomye okitegeera tosobola kiddamu nti guluma n'asomye kati bali bawagambye abatategeera style eno bo ne bafoomyungamu ekyabwe ye naye nga gweoyimye nti guluma naki kati ye n'atendawo kyayagala ku kyokoze kati n'akinafuya oba n'akiteeka awo
kati wano mweno season wetufunidde nti abantu batandise okuzuukuka okutegeera nti kati ate bano abaana ekintu kye bakola bano abayaaye nno si kyangu era kyolwaffe bwe tufunyemu time yaffe ne twewamu obudde gyeri gyenkugambye nga twetwagala nnyo okubonaabona na kintu kino kwegamba twefule tugamba akatuddeko ku bintu ebira tugaziyeemu okuyimba nga tukugjamu time yaffe tugenza olaba nga dimandi y'amaanyi ne tugamba kati nate wano kitegeeza bwe ba dimandi weerishiriza kyo kino ekintu tetukyesibaako bwesibi yeffe abantu bakyetaaga kyokola nti bwe tutandika olaba kati bwe kiteekawo embeera abantu bakiteekako pressure ne bakinafiya ne bakissa wansi so nga tekyekyandibadde kikola ki ono music waffe taleka muntu nga yebasembaziira bafana katiri nnyo bobe muyimbire mwe gye mulowooza nti ye target audience yammwe yebategeera mu ekyo oba naye batwala tebategeere batwalira bali abatabategeera gye babatwalira nti abantu kati kyekiri kyegamba nti bw'oyimba ategeera ky'oyimbye yes kakati kyokola abantu tusobola okukola ebivulu abantu ne baba bangi kyokola abantu tusobola okugenda mu mpaka nti kiffe kino abatugambe nti twatandika okukola ekintu kyaffe nga tetumanyi nti nno kigenda fuuka ekintu ekiina art nti nga bwojja bwopima ebigambo ebiri mu luyimba olwange omuntu omulayinza obikolamu ennyimba 8 oba 10 ebigambo byentadde mu luyimba lumu kati nojja mu style nga mulimu n'ebigambo ng'okyogera buli lunaku naye nekiteekamu fusion nekikulemu okwogera nga bwe nkikugambye nenkiteeka mu tune mu koodi twagenda gwe nokisaamu akajogoli kati okweyita katonda bwalaga simbu natonda omuntu naye nti nina fusion gyendi mu kutondawo muraga kati muraga netugenda kati nze nkuba drums nsobola okugamba nti kankwate sebeni eno oba nkwate oba njigattemu obuti obulala obwo nkole fusion eyo kakati nanyumyanga nawe kubaga oli mukisa mansika okitegeera kakati obulango bw'abandi buno nojja nogamba kanteekebafana kankuba obulango bw'abandi omanyi tumanyi okuzera kanjikuddiremu yino ganda Why me not fun batide? Happy bafana magikara batide. Come your blessed touch this one batide. Ambazira to the chabasa. Why buffing up the boss and every fucking basta this buffalo me can them from the pocket. Poking them a poking just a chance touch you and to them batide. Watch it one man a cut the kwenye batide. Why must money chanka them batide? Happy buffalo me chanka them booty. Watch him in the pomini me not touch. Watch him in the pomini wamba. Watch him in the pomini mina. Watch him in the pomini wireless. Ulira. Awozinanga wa. Kale njagala kunyera kujiriza ko mikwano gyaffe omwoleso gwa Luba events yategese omwoleso wano mu Lubiri Mengo ugenda kutandika nga 19 fana Bazira tone wa bwana midea edano kakati eddakiika tusigazaayo tulina eddakiika 8 kuzo tugenda kukozesa eddakiika 5 ku ssaawa eno abanika akutulidde akugambye abaana abani media bonna Masaka kwebali abani media mulimu gundi ono yangambye watukubidde ensolo yatulawudde rasta yensolo simanyi sebo muganda wange ensolo zirunda omuggo oguyina naye omuggo togujje ku nsolo ate zitalina kkubo ojje ate omuggo ku bisolo ate bitalina kukkubo ojja kuzza emisango ate bakusibire bwerere kakati ku ssaawa eno mwenga aba style gye tuliko kale ziza Bafana in particular kiki ekiddako kiki tulinawo wawo ogamba nti kati ffe tutundudde wano of course wetutunudde kutwala style yaffe eno live okubeera nga abantu bw'oba obadde owulira obuzibu mu muziki waffe ng'ogamba bano abantu bino babikolera mu studio nababikyanga twagala kitwala live tuli mu nteekateeka emaliriza studios tuli mu kumaliriza bintu byaffe studios ebintu ebyo nga wamanyi Uganda plan zezisinga ku mulembe gwaffe oluusi tulemesebwamu bw'oyogera plan ezisinga naye nga ekinyuzo ekiriwo kyakutwala ndongo yaffe live gye tugenzeeko abantu baleme okuwuliranga ku butambi bwokka gye tugenzeeko abantu bakijulira bwe tugenda live tuli basajja abakubi b'ebidongo nti kino ekivuga kye bayita ennanga tukikuba ne tugenda ku kivuga kye bayita gita ne tukikuba tugenda ku kivuga ebivuga bino ebitaasa amadinda ebyo ne tubikuba so
banyabo ne basebo bwe tujja nga batutimbye wantu twagala kujja kulaga experience yaffe ne ya live raga wa phone akule mumuwe ekiti oba mumuteeke wantu nga mugamba buli shekolebwa kutabako mimbi wa raga show tejja kola ki kunyuma kwegamba nti nga bwe tuli nti Bafana general mumuwadde amaanyi n'ekisa ekyetikka ekintu kino kati njagala kubanga tukitwala live jukira nti tubadde ffe tuyisibwamu amaaso abantu abategeka ebivulu ng'omuntu nga kyekiri kyegambye mu kifo ekyokutegeka style omuntu ajja alabe art ye ategeka luyimba okitegeera kati ng'oyina ate kuyimba luyimba kitegeeza oba oyimbye eki oba ovudde kati kubita gwe kiri nti sooka batolekerewo oluyimba kuba baagala luyimba so kati ne baba nga ate ne tudda awo so tugenda live tukikuba bubi nnyo okujjako n'okutwala style yaffe mu nsi ezikola ki eziddako yebadde enteekateeka jjukira okuva ne Uganda okugenda okugejja olina okusooka okukkiririzibwamu abantu baawa bewaka okitegeera jjukira nabbi taba na kitiibwa waabwe naye ekitiibwa ekyo bwekifuna ewammwe kikuyamba nnyo ekikuyamba okupenetratinga ku kiddako so awo we tuli awo tusobole okuyisaawo style yaffe eno etuuke weerina okutuuka kyova olaba nga tumanyi okuddawo ne tugamba katugizzeemu mu ndongo gye bategeera ne tugikuba kati ng'oluyimba luli mu kuba lwadda naye lwa mitego gya walumbe tuzze tu-updatinga ne tu-updatinga okutuuka ku style gye tuliwo kati kuba we twajjira nga eyo music bwatyo yaliwo music wa zuku music wa afrobeat mix chezo afrobeat oyo kati nga yaliwo so mwe twajjira era owulira nga tugezaako creatinga okwogera ku bulamu bwe butambula mu bulamu mulimu okufa mulimu okuzaalibwa ne twogera ku mbeera eziri mu bufumbo kati olwa bufumbo baluyita ensonga biki ebyaperinga mu bufumbo abantu mulwanagana mukola ki ng'ate kintu kitono nnyo kyemulina otutegeera kati kwegamba ennyimba nnyingi awo ze tuzze tuleeta naye nga aimu yaffe tulina ekintu kyetukoze eki kyetutunuulidde kyakugenda live kyovala nga tubulankanamu wano ku kufulumya ennyo ate tusooke tudde mu experience eno ekirungi wano bwe tuvudde mu lockdown bazze ng'ate abantu bakipiikinga era bakipiikinze nnyo yes kati ninyo mbufunze obukulembeze bwa music waffe wa Uganda olwo ndi ku uma yes sir what is your stand kale what is your take ku byonna ebigenda mu maaso mu bigambo ebifundafunda muteeke yange yakusaba abantu abakulu naddala abasinga oluusi si bayimbi nnyo bannakinku naye ng'ate amannya gaabwe ga kitiibwa nti abantu abo okuyimba kuno abantu abayimbi tebagenda na ku ssomero nti kino kitone bazaala kiki nze abayimbi bano mbatwala ne banakatema mbatwala ng'abantu katonda bya blessing ennyo nti bo bagezi okuva bazaalibwa nti bo bano mubaleke temubiyingizamu byabufuzi mubaleke bano abantu basobola okutula kati nga bwe tuli mu kwagala tufune pulezidenti atwala wuma tugambe nti nno bo basobola okulonda omuntu omutuufu nga tetulese mwana okulonda nga tamanyi industry gyedda tannategera kikiddako kwegamba netandika ebintu nga byakukola ki byakuvuguntacanya era nga nze njagala kukubira mulanga tulina abasajja bano bapapa abasajja bankomisaki tulina frigo bandi tulina abantu wana bobuvunanyizibwa mu ndongo abasajja bamadoksi tulina n'abavubuka abo bobuvunanyizibwa abategeera abaagala industry egere mu maaso tulina n'abayimbi bamusuuza abatambuddeko abalabyeko ebirala bitambula abantu bano basobola ddala bulungi okukwatagana just waliwo abantu abatali bayimbi ababayingiramu basudde yabimba dda nagamba nti no gambye ffe tuyimba bano abasajja balinga basoma batuyingiramu oyimbidde 1,800 balututta ofunako 2 ate ne bakuzalawa ne bakulaga mbu nolina wambwa nnyo kati industry yaffe bwenkunyonyola mbazira okubulikondo buleeta ssente mu byokuyimba omuntu wabulijjanza n'okugamba wamma kyobula bulijjo tuwagira okuyimba bwe tutyo kuba mbazira ekivulu obuvulu bwekisobola okukuŋŋanyiza miliyoni 10 bantu omutwalo gumu ku mutwalo kitegeeza nti mbazira tone bwaba yafuna abantu emitwalo 3 mu recreation ze miliyoni 3 ku mutwalo kitegeeza ekyo bwe kiba kisobola okubaawo genda ku kutunda music ku platform zino zonna nga kati kulevu gye tuliko CBS ne weekuba oluyimba lo weevu zikusasula Bafana eyo tuveeyo kuba obudde bungutte nzima naye bibena industry tetulina muntu asobola kola ki kakati bana abantu bakola office kati office obategedde nti agenda okufuuka president alina okufuna emmotoka nga mpenkoni afune security afune office afune kino afune kino kati tebabiyingiza wabula mwana abasajja abo balemedde mu industry naye basana kutula bakkaanye ensonga kakati ensonga zaaganye kakati n'abavubuka bagenda kujjayo n'ebiso
ate ekyo kiba kikyamu anti kakati nze kibeera kikyamu ebisobwe bivaayo Mbaziro ogenda wulira kigenda kuba mu industry kitegeeza abasajja bawuddewuddemu abayimbi ono bamukuba obwama ne bamusonseka kyensinga okwagala ne bamukuba akama ne bamusonseka ebisobwe babeera baleeta bajje na birowoozo ideas anti byebisobye egamba taata ebyo ebisobwe babyesonseke mu taata ideas byebisobye nkugamba nze mbuuza akasembayo esebo mu uma gw'oli wa saha sindi definitely saha kubanga sister wange Cindy abaddeko mu ntebe eyo nafuga omuntu akola ebirungi n'ebibi naye ate ife ng'abantu abadde nga ekisiikirize nti n'abamu abasinga tebamanyi nti nno Cindy eki ye president nti ng'ate mu ntebe eyo twagalayo omuntu asooka okumanya kiringa nga bonogamba nti n'abantu bafa njala oba eggwanga sente ndiziteeke walala mu kifo ekyokugulira abantu emmere naye lwaki tebatuula ne bakkaanya ensonga anti ensonga gye tuliko naye bakyagala ne balina ogikkanya kuba tugenze mukama katonda bampeera omukisa mbagadde nnyo Mazira wakisebo njala kutumira nnyo abantu ababuliza Kyabassa abantu abali e Bulenge Masaka yenna ne district zonna ze bajja mu Masaka zisembabule zibukomansimbi ziwa bale tubatumidde nnyo tubagala nnyo mwebale tukuza eno mwatukuza bulungi eno tubali bubi empisa ebitabo tebyali bingi naye empisa zali nyingi kye tubakoze empisa ffe tuzisomesa tubagala nnyo mwana mwekuume Mbazira tone nomba Kyabassa nange Ssaabasajja wange aleta ate tukwagala nnyo munnange nnyo nnyo sizeeyi kabuma bugaba maje 88.8 CBS FM.